Kuba lwefudde emba naddala mu kibuga Kampala abantu bangi nnyo bakosebwa era nga ku mulundi guno abawangalira Lusanja mu Kyadondo East be bakirozezzaako. Basimawo di bana bakesisi abatandika mu gwa munaana oba gwa mwenda nze nange simanyi oliwo batulimba bulindi buli watuukayo oli takufa wagenda balinako ofiisi wammanga awo naye wagendayo nga bakwekweka tolina gw'olaba. Lusimbo Janati omu ku batuuze mu bitundu by'e Lusanja agamba nti tebakyalina we basula olw'amazzi okumugoba mu nnyumba wamu n'ebintu by'okwonooneka. Saa zino sirina we neekuumidde nga we mundaba bwe muti sirina kye nina amazzi gannyingirira kiro nagenda okuzuukuka ku makya nga nninnya mu mazzi paka saawa ya leero sirina buyambi bwonna sirina kyennyambibwa tugezezzaako okwewuuba ku bakesisi tebalina magezi ge batusalira wabula tuli awo bwe tutyo naddala nze ndi mukazi nina abaana sirina muntu yenna nnyamba okujjako nze kennyini kati amaka gange amazzi gagayingidde nze nkola ki? Abatuuze bano abasoba mu 200 abawangalira okumpi ne wali ekifo ekitongole KCCA we kikuŋŋaanyiza kasasiro ava mu kibuga Kampala n'emiriraano tubasanze ng'ennyumba zaabwe zonna zaazingiddwako amazzi nga bagamba nti obuzibu buva ku KCCA okuleeta kasasiro mu kifo kino n'eziba emyala egirina okutambuza amazzi gano. Nze nkola ki ddala mwenge Uganda gye tulimu ng'efaanagana bweti esobola tuyisa bweti omuntu n'obeera n'abaana naye nga tolina muntu asobola kuyamba n'ekikyo kye wakolerera nga ddala kikufuddeko tosobodde kuyambibwa nedda tusisobola butakaaba ddala amaka gange ne gafaanana bwe gati sirina kintu kye najjamu n'ekimu ebintu byonna byafa bufi madi maze nakunya nga simulaba kucyange tonyane tukubye omulanga amayumba abantu bavuddewo abantu kugamba amayumba g'abantu gonna gavudde kati obucaafu buno toyire ziziri zonna zakola ki. Omukyalo ono wakati mu maziga agamba nti yagula ekifo kino nga kati awezezza emyaka 8 era nga n'abalala bagamba nti tebakyalina kyakukola era nga n'abaana tebakyasoma. Abaana bagezere nawe bakuumidde byobwebyo kakana eno n'endagaano njirina eyagulawo teri wanneme yali azzeeko wano n'aŋŋamba nti vaawo oba nti wazimbawo mu bukyamu oba ki wabulagana amazzi kikwatako tewali nina kati embeera wegende ne basembeza kumpi n'emyala naneesaba buyambi twagala batukolera omwalo omunene gutwale amazzi kasasiro wuuyo yenna yajjulawo obucaafu buubwo abaana kugamba kati otunulira awantu nga wano wonna wakoze eki wonna waayonooneka naye kati teribakola ki teribafaayo ffe tukuba omulango oba Pulezidenti Museveni be yasindika mu ofiisi baganye okuva mu ofiisi ye abatuyamba munnange osanga eddoboozi liba naawulira. Bano bagamba nti waliwo abantu mu KCCA kooti be yalagira basasule basobole okuva mu kifo kino wabula nga kati emyaka giweze 9 nga baagala basasulibwe bave mu kifo kino kubanga boolekedde okulwala endwadde naddala ezo eziva ku bukyafu. Ate abaana balwadde abantu balina abaana bonna balwadde bonna balwadde infection nako fenyini kati batugamba tumamala kuyisa budget yayita esente tezijja nakakati tetunakufuna sente zaffe ogenda okufuna obwenkanya funa polisi zaffe tuzimbeko amayumba tusengulemu famire zaffe olwaliro abaana tebakyasoma abaana balumwa ensiri abaana balwala endwadde kasasiro amagumba g'abafu embwa enfu zonna ziri mu kasasiro muno amazzi gakulukuta ne gajja mu batuuze. Wano omubaka wa Paalamenti wa Kyadondo East Muwadanko Nnyingi bw'abadde alambula ku bantu bano agambye nti ekitongole ekya NEMA kirina okujja kibeeko kye kikola okusobola okutaasa abantu bano. Bye mulengerawo si biiki amayumba gabulidde mu mazzi nga gava mu kasasiro tewayi kikolebwa kuyamba ku bulamu bw'abana abantu wova kubola ku mpunya y'ekitundu naye olaba nga abatuuze baliraana tebayambiddwa kubanga gali gonna ge mulengera batuuze
batuuze bonna batambula beekutte ku nnyindo so nga scientifically osobola okukola kasasiro ono naaba nga tava mu kivundu kisuse bwekiti nga kyetuulya ekituuka batuuze amayumba gabuliddeyo abantu tebakyasobola kuyingira mu maka gaabwe kati omukyala wuuno n'ebintu bye byasigala mu nnyumba tasobola bijjayo tetumanyi batwetaaga lyato oba twetaaga kyokugenda okutaasa ebintu naye tetumanyi teba mulimu n'ekyasigalira akaaba bukaabi talina wakuteeka abaana talina wakusula ennyumba ebulidde mu kaaso naye nga ekibuzizza ennyumba ye mazzi gano agateereddwa. Ono agamba nti singa tebakola ku nsonga eno nga bawadde essaawa 24 zokka oba si kyo bakuggala oluguudo luno. Mu ssaawa 24 KCCA bwetajja tereza nsonga eno tewali kuddamu mmotoka ya kasasiro esala ate tujja kulumba paka ku City Hall bajja tunnyonnyola kubanga bino bikolebwa mu bugenderevu. Twebuuza NEMA kitongole kya obutonde bwansi otaasaani nga tosoose kutaasa bano bantu kubanga KCCA bwesiba omwana netagumaliriza neteeka ebigoma amazzi ne bagata okugenda mu mayumba g'abantu olwo tuvunaanaani so tumanyi nti gavumenti yeekobanye mu bugenderevu onyigiriza abantu baffe obagobaganya amayumba gaabwe kitalo. Tugezezzaako okunoonya aba KCCA abakwatibwako ku nsonga zino nga wabula ssimu zaabwe ezimanyiddwa zibadde tezikwatibwa. Sulwanga abantu batuuse okufa balese abaana kati abakyala bafuuse bannamwandu ne mu nnyumba kati bazibagobamu ffe tubakubirira ntugamba ne mugira muguma naye kati myaka 9. Omulangira Junji Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.